era n'effumu byonna bigudde awo nsobaasobanye, era nga birabika nga byali bisigadde ettayo. Enviiri nno ng'olwo omutwe zaagwesambye dda, era nga nzenna ntiribira nga njugumira era nga nkankana. Katabo zinunula omunaku ndowooza onyumirwa mukwano gwange. Ebigambo ebikozesebwa ebinyuma okuwulira, enzimba y'olugero enyuma okuwulira. Tuli mu kibira byanyumya obiringa abirabako kati. Olinga alaba firimu yennyini ewedde emirimu. Bwe buwoomi bw'olulimi Oluganda. Tuula Tusome ye puroguramu, muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, nze mwanjuzi era omuteesiteesi waayo. Tuli ku ssuula egamba nsooka okulaba ku ngo. Ddaaki ng'omukulu lwaŋŋamba Mukama nti gira tugende. Ne tutambula mpola naye bwe tuweta ensonda nga ku ttole ly'omusaayi, ne tugenda ng'omukulu yeekengera buli muti, buli kawenda. Tuba tutambudde mu ngeri eyo okumala akaseera katono ddala, ne tutunuulaganya n'engo eyayimirira mu kkubo wakati n'eribugaanya nga bwetenga omukira, okussa omukka obuswiriri ne bukaba bwejjwi. Omukulu n'ankwata ku kibegabega n'aŋŋamba nti yimirira teweenyeenya. So nno ate nga byamufa busa, nze nali nayimiridde dda era nga nkunkumuka bukunkumusi. Ndowooleza ddala mulingo obwaffe bukomye. Ng'emaze okututunuulira bw'etyo, mpozi n'okukakasa ng'etutaddemu encuku emala, ne yeesoobolola n'esensera mpolampola mu muwazi ogwali ku ddyo waffe, era yakebuka enfunda nnya okutunuulira, mpozi erabe kye tukola nga tennaggweerayo. Bwe twalaba ebuliddeyo, ne tugenda nga tusooba era nga tutambulira ku bunkenke. Bwe twali tuyita mu muwazi gwa Ssebukuule, ne nsuulikayo eriiso. Eryo nno munnange lye lyamala. Engo yali ekutte omutwe gw'omuntu ng'egenda emuwalaawala, ekulubeesa nnyini. Omukulu kwe kunkwakulako omugugu n'aŋŋamba nti yanguwako, wamma ggwe ne byolera. Ne tutyagira nkugambye nga tuliko n'ebiwalala, ne tusaalimba ebigere nga nabyo ekkubo ne bifunduwalidde, anti nga byagenda nga biwambira. Nze olwo nno nga ntaddeko ne kakokola tondeka nnyuma, ntebyettebyemuko, nsinzittuse nsirittuse ngudde, mba nnyimuka ate magujja n'antomera mu ntegetege. Yo ennyindo teyalwa n'enywegera ettaka. Ekyenyi ne kiggwekerera era n'omutwe gwonna okwo ne neefuula nnakakonga atali mweyagalire, n'engweri n'enjiringita ng'ejjinja, n'ensituka ate n'enzirawo, n'ensituka n'enzirawo. Ogamba sikaabyemu? Owulira omwana ebimutuuseeko. Entiisa eri wano mu kibira mwe bayita tebannatuuka gye balaga. Bano batemu, ate enongo n'ensolo endala eziringa ezo. Naye omuto ye nga agirabye ku bulijjo tagirabangako, alabye n'amaanyi gaayo n'entiisa yaayo kiki kyesobola okukola. Kannyumidde kavaasi kano agamba nti omukulu n'anziggyako omugugu ne byolera, ne tutyagira nkugambye nga tuliko n'ebiwalala, ne tusaalimba ebigere nga nabyo ekkubo libifundiwalidde, anti byagenda nga biwambira. Nze olwo nno ntaddeko ne kakokola tondeka nnyuma, ntebyettebyeko, nsinzittuse nsirittuse ngudde. Mba nnyimuka magujja n'antomera mu ntegetege. Yo nnyindo teyalwa n'enywegera ettaka. Ekyenyi ne kigiwerekera n'omutwe gwonna okwo, ne neefuula nnakakonga atali mweyagalire, n'engwa n'enjiringita ng'ejjinja, n'ensituka ate n'enzirawo, n'ensituka n'enzirawo. Ye sikaabyemu? Omukulu n'aŋŋamba Mukama akawulirwa emmese nti sirika ate yanguwa. N'ensituka n'entagalamu ne tugenda kasiriibaggo, ekisakkuluba kyennyini, okugenda okussa omukka n'ekikowe nga tuli walako.